Kadama TV tukkiririza mu ndowooza y'omuntu era tuteekayo buli ndowooza y'omuntu gy'aba atuweereza. Abantu b'enjawulo boogera ku nsonga lwaki gavumenti ebadde tefuddeeyo nnyo ku bakadaama, era buli muntu ye alina engeri gy'aputaputamu ebintu bye. Ngenda baleetera kadaama ono ye ate akubuulire kuba ye ate ye ekintu akitadde ku level ya Bobi Wine. Kayeeyogerere ye lwaki alowooza ekintu kino kiriwo ekiti, lwaki nga bo babadde tebafuddeeko ebbanga lino. Hello nnyabo, oli Kadama TV, tuwe ku nsonga yo ekwatagana n'engeri gy'olowoozaamu nti babadde tebabafuddeeko. Wasuza otya? Nze nzeemu okuweereza, mbadde mpulirizaako ku bino ebya gavumenti byesabako ssente. Naye nga kinnuma nnyo mukwano, abaana engeri gye balaajaniramu gavumenti okubayamba. Naye tesobola na kuvaayo wadde omwana ne waaba ne weeraba vidiyo ng'omwana afa. Tesobola kuvaayo kuyamba baana bafa. Naye obwangu bwe bakozesa nga babasaba ssente, kyokka nga omusaala gwaffe bafuna kinene nnyo nnyo nnyo, batukyajinga nnyo nnyo ffe bakadaama. Batukyajinga nnyo nnyo ddala, nnyo nnyini ddala, naye byonna byonna tebabiraba. Era nze nsaba buli kadaama bambi awuliriza eno odiyo, mbeegayiridde bannange. Sigaanye buli kimu, nze ndabawo wano, ndaba nga kiri intentional tukuumira eno. Tebaagala tuzza Uganda kuba bakimanyi bulungi nti bakadaama abasinga abali eno, bakadaama ne basiba kadaama, balina akalulu ka Bobi Wine. Nze munaye gondi zange weezito weezingamba, instincts zange ngamba ekyo kye bawala naddala, n'okuteekawo ekyo kiremesayo okusaba abaana ssente. Naye obukaddewo bwe basaba abaana ssente ddala ddala nga ne bwe tubakaabira tebasobola kuvaayo batuyambe, naye obwangu bakozesa nga batusaba ssente, lwaki tebalinamu mutima muzadde? Kuba abantu bonna abasinga bali mu gavumenti yaffe, mu paaliyamenti, bantu bakulu, tuba bazzukulu baabwe. Naye lwaki tebatubalamu naffe ku obuntu? Lwaki tebatuwaamu ku kitiibwa? Lwaki tebafunamu ak'obuntu ddala ddala, omutima ogusaasira omwana w'omunaku ali eno? Kubanga ffenna ffenna twalibadde tusigala ewaffe e Uganda. Naye bw'obalamu expenses z'e Uganda n'omulimu ogw'ofuna, ssente z'ofuna ku mulimu ogw'okola, ekisooka tukola nnyo ate tufuna kitono e Uganda. Sigaanye na wano tukola mingi emirimu. Naye at least osirika n'okomparinga wano emitwalo 800 tekisobola kwenkanankana n'emitwalo 10 gye nali nfuna e Uganda nga sinnajja wano, ate nga wali nakeeranga ku makya paka ssaawa 5 ez'ekiro oba 6 ogw'ekiro. Naye ng'ajjukira okola emirimu egy'enjawulo ate ng'okozesa bwongo. So kati bwe tubalamu ebyo byonna bino, olina okupangisa ennyumba ya mitwalo 10, olina okulya, olina okwambala, olina okusiba enviiri. Kati bw'obalamu ebyo byonna byonna, tusipendinga kinene tuyingiza kitono. Lwaki tebatusaasira ffe abaana? Kale tuli bazzukulu baabwe, baalifunyeeko kweyo at least okusaasirwa okwo, naffe ne batubalamu ak'obuntu. Tumenyeko emirimu mingi eno Bawalabu, kwotaddeko okukucunga, kwotaddeko okukumanyiira, nga ne kkala yaffe kizibu munnange mu bo. Kuba basinga batulabira ddala obange ebiki. Kale tuyinza okukikkiriza nti munaye ensi bwetyo weekitambulizaako, bagezaako tubuulinga. Ebyo byonna tubigumira ne tumanya nti kale bwe tunadda e Uganda twajja noonya capital tujja kufunayo tutandikira, naye ne Uganda gye twagala okuddukira geyeena. Bannaye batusaasire. Nze bannaye naalibadde nsaba buli kadaama awuliriza eno odiyo, oba okyalinamu omutima ogwagala Pulezidenti Museveni, oli kizibu ku mbonaabona yaffe, sijja kulimba. Kuba nze kye nazudde nti abantu bonna bonna abawagira Museveni abasinga bakadde, tebakyalina future. Mu ekyo ntegeeza tewakyali ssuubi Bobi Wine ne w'anaabazzeeko oba ani yenna yenna. N'abawala abasinga abali Uganda abawagira Museveni be bano abakola mu mabaala abeetunda, kubanga babawa freedom, tebasobola mmenyeka nga ffe. Ekyobola bagamba okugenda Buwalabu okukola at least neetunda. Naye ng'ajjukira nti ssente eyo tebangako ya mukisa ne bw'oba okola otya. Naye bambi batusaasire, naffe tuli bantu, twalekayo families zaffe. Kuba nze mister, olaba nze nga sinajja eno nali nkola ku mobile money, era buli kimu nkitegeera bulungi. Naye nga nfuna emitwalo 10 egyo, kale nga nseevingawo ng'omuwala omugezi. Nga nseevingawo kuba era nagenda okujja eno nga nkola, naye nga munaye something wasn't adding up. Nga nseevingawo butyo obusente.
nali nkola bulungi munnaye nkola ku mobile money kati bwe nabalamu nkola ku mobile money charginga amasimu kuba twali tutundaga amasimu kwotadde osindika kwotadde withdrawing depositing webityo nga nkola ku mashini no payway nsasula amazzi nsasula amasanyalaze buli kimu photocopy printing ntunda amasimu ntunda eza accessories screen covers screen biki ebyo zonna accessories z'amasimu otekeko oku nali registeringa ne sim cards emirimu gyabanga mingi naye nga akasente katono ate nga ne bossi wange bannange aliko pressure ya mukazi wo okitegeera ebyo ng'olina bossi naye nga bano abakazi abamu bakulira mu nnaku mu biseera ebisinga kati balaba nga okufumbirwa ku basajja balina ku busente balaba nga kyamaanyi nnyo kale bwe natunuliramu ebyo nkola kinene ate ennyingiza kitono kye kyampushinga okujja eno naye sigamba nti oba nali munaku oba nali sikola nali nyiririra na bulungi era mukama wange namuwa shooko yali takyonya kuba ndooza abawala bonna abaali bajja ewe ndooza baali bafaanana bubi n'agamba era bano nno abantu boolaba bamanyi n'omumanya mbuffe era yabeera nnyo shooked we yaŋŋamba kuba twalala otwogerayogeramu n'aŋŋamba sente zange biki omanyi bo bawungira nnyo mu ssente kyekikulu nemugaa nno naffe bwe mulaba naffe tusasula nga tetunajja eno tusasula yeewuunya nnyo kuba nze kye ŋŋamba we're not supposed to pay ebintu byonna babisasula nga tetunajja eno n'abantu baffe bennyini kizibu zino offices ze tuvaamu be batuleetera n'okubonaabona n'endabula ne ku baana bambi gwe ng'ogize eno kuba nze ndaba ono omukazi mu kwogera so no yekka naye abaana balina omuze bwe bajja eno bawalabu baleeta ennaku yaabwe ne babanyumiza buli kamu ndowooza abamu babajja na mu byalo bambi nga talina kye yali alabyeko kuba yaŋŋamba omuwala yamunyumiza mbu ye banaku nnyo simanyi n'okunaaba mbu ne showers yali tazimanyi bingi ne ŋŋamba abaana bamu nno mwe mwereetera n'okubayisaamu amaaso kati ebyo oba onyumya biki tagenda ekyo kyennyini ky'omunyumiza ennaku yo kyagenda okukozesa okulwanyisa agenda gikozesa nga weakness tagenda kukubamu na kitiibwa kuba munaye ensi kwe tutambulira alina ssente gwerabamu amakulu ega ne buba wampisa otya munaye omuntu nga yakulabyemu dda image eyo tasobola kuwa kitiibwa ajja nakuwa omulimu gwe yatandikuwadde ajja nakukozesa ne kyotandikoze infact nga kyennyamiza naye olwokuba nti obadde wamusomera obuziinaabwo nga takulinaako kyakusaasira mbasaba bambi mulekeraawo abalina egyo emize oba tonnajja gikomye manya kimu nti ozze kukola mirimu tozze kusoma buziinaabwo wano mu bawalabu bo tebamanyi nnaku munnaayo kuba nze kye nalaba bano abantu gavumenti yaabwe bayamba kikulu nnyo ekonomi yaabwe nnungi nnyo nti abasinga bali mu middle class tebalina na ssente eziri awo naye obulamu bwabwe busitiru bulungi ennaku y'eno terumanga ey'ewaffe kati ewaffe ebikyankalana byonna ne biba bibi naye nga n'abalina ogwo omuze bambi mbasaba mu gukomye tosoma buziina abo tebagenda kukuyamba bano abantu bo tebalina kaabuntu ne offices zaffe bambi mutuyambe temuddayo kusoma bizibu byaffe kuba era nno omukyala waliwo we twali twogera n'abyogera mbu ku office batugamba mbu muba banaku nnyo nga temulina na kye mulya nebiwuunya nnyo kuba byankuba wala n'ekirala office ono omukyala bamanyi okulimba mulina okunootinga ekyo bamanyi okulimba beeyiyiza ebigambo kuba ayinza okugamba ku office batugamba yaŋŋamba ku office batugamba tubayise n'obukambwe bungi naye alimba kyemmanyi kale bayinza obba nga bali bagamba naye already omuntu asangibwa mubi kati ate betugattako nti ffe tetulina na strict rules okuva mu gavumenti zaffe nakyo ne kiyitirira gavumenti zaffe zitukyajinga nnyo nga tujja eno babasaba ssente nnyingi ate ne tusigala stiru nga tuwa omwezi nga batusaala stiru naye ssebo tusaasire oba osobola wonna kyonna okikola oba obiteeka ku tv yonna gye basinga okuwatika kuba bukedde siginaamu ssuubi munnaayeyo ekolera gavumenti naye at least funayo ku tv zonna kuba sipaaka ndaba already erangirako ku bino eby'abaana abajja ebweru bambi nkusaba otuuse okulabula eri abaana abatannajja
bagambe tebaleeta muliro eno wena ebintu bizibu nnyo naffe twajja tumanyi naye ate ffe kyatuyamba twebeereramu kati munaye waliyo abaana abanafu emitima nga munaye ogenda kubaawo boneebone ate osigaza emyaka mitono ku nsi nga kikosa bulamu bwo kuba naye oba okola wano ssente empitirivu tesobola kujjanjaba bulamu bwo munaye amalwaliro ge waffe ogamanyi ga bbeeyi otuyamba otutuusize ku buno obubaka nti gavumenti ng'okosa ebitongole byayo ebikulira okujja abaana ebweru batuyambe tebasoma nnyo bizibu byaffe ate batuyambe balekerawo n'okyaginga ssente empitirivu bo batuula mu maofices gaabwe n'ebiggwa bo kasita accounts zaabwe zijjako ssente tukyagingibwa ssente nga tetunnajja ne tukyagingibwa ssente nga tukola ne tukyagingibwa ne ssente empitirivu nga tusindika naye kyenkulaga abafiripino tebawa musaala gwettu tebawa gundi zetuwa charges zetuwa size bawa size baffe abawalabu batwagalako kintu kimu nti balina abaana ate kye batugamba nti ffe tuli friendly n'abaana yo kureti yonjiwulira ku bangi nti ffe tuli friend as in abafirika most especially ugandans batugamba ffe tuli friendly eri abaana okusinga kuki ku bafiripino naye bwe kijja mu kukola abafiripino bakola bosi banaffe sejja balimba ffe kitupushinga okujja eno oyinza obanga munaye wajja nga newakulira namu ssente nga sinaku yakuleeta naye kati ebintu bya Africa obimanyi naddala e Uganda naye bwawakulira mu ssente oyinza ofumbira omusajja nga mwavu mu kufumbira omusajja nga mwavu n'akuzaalamu omwana nga talina na busobozi nawe ending up nga naawe experiencinzeko ku bulamu bw'obwavu then no ending up ng'ozze bawalabu so mu ku experiencing such kind of life tufunamu ako obuntu compared to other races naye nze kyembasaba bambi kyekisembayo mulekeraawo okusomera abawalabu obuziina bwammwe bano abantu tebalina kawunti infact baba bakema n'obakema balabe oba stereotypes ze boogera ku bafirika ntuufu kuba bamanyi bo tetulina na mayumba bamanyi tuli banaku bali abasembayo bamanyi tuli bubi nnyo 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 naye mulekeraawo osomera omuwarabu gwe mugambe nti nze ndi wano okukola sigamba nti oba tuli baavu nti problemu ya mirimu full stop waba alemeddeko nnyo kubanga emirimu kyapeninga in every country in every race ng'ogyeko zino stereotypes ne batumaffe abaddugavu naye omulimu gusobola okukulema anywhere n'ogunoonya somewhere else abamu amagezi akutegeera talina magezi alina ogwo omutima gw'okunyoomoola n'omuleka mu busiru naye nga mulekeraawo osoma obuziina bwammwe kuba tebalina kye bagenda bayamba okuggyako basekerera